basomesa biidhinillah basobole okumanya ekituufu ekyo ku Nabbi Isa alayhi salam. Yani oyo yafuuse ensonga ennyo mu mwezi guno. Allah tumubaza ow'ekitiibwa atuwadde ekyengera ky'obulamu, yatuwa ekyengera ky'obulamu ate ne tubanga era tukyali balamu. Abangi Allah yabawa ekyengera ky'obulamu naye abajja abajjulula ate n'ateekawo ebitonde ebirala. Naye ffe Allah tumwebaza okuba nti tukyali balamu. Ate nga bantu bangi betwasooka okuba nga tuzaalibwa naye ate nga Allah abajjulula dda, kitegeeza nti Allah tatwala bantu bakulu wabula ye gwayagadde gwatwala. So tumusaba okusaasira ku bibyenga n'emirimu ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, ne ku bantu basuhabi be ne ku baganda be ne ku b'ennyumba ye okutuusa ku lunaku lw'enkomerero. Tumusaba Allah alungamye abaddu bonna atanaba nga basiramuka mu nsi yonna, abatanaba kubanga basiramuka, kubanga bino ebintu bye tusomesa ebiteeka bikwewuunyisa. Naye ffe tugende maaso na kusomesa abantu, kubeera ne mu kiraasi era mubaamu ababaamu nga bawulidde naye nga tebategedde musomesa by'asomesezza. Abalala ne bavaamu nga bafunye ansa za njawulo. Ffe tukole obuvunaanyizibwa bwaffe leka tusomese okubeera nga bafuna ekyo kye bateekeddwa okufuna. Ate era ekyokuba nga abamu tebategedde tekijja tugaana kujja kubeera nga tuddamu tusomesa. Tomanya mulundi ogw'okumeko eyo bali balitegeera bayizi bangi ojja basanga mu kiraasi ezo ez'enjawulo nga badda mu bibiina. Naye ng'ensonga eriemu gye bataategeera naye bazisa biki mu bibiina. Oli nadda mu kiraasi emyaka ng'esatu 4 5 nga teyategeera nga tayita buli wagira agwa n'atuuka n'oka nti ebyokusoma kati nze mbiresi kuba ndaba sirina kyenfuna. Ne kuno ku mukutu ssebo kuliko abatuuliza n'abatulaba era mu ngeri y'emu ng'era nabo bwe batyo. Kiwamusomesa omwaka oguwedde era n'okiddamu olwaleero era n'okiddamu luli nga takitegedde. Tuzengera tukibasomese tusaba Allah abeere nga akibamanyisa. Kubanga bo abantu akisooka Allah yaluŋŋamya. Allah aluŋŋamya gw'abayagadde. Kati ebbanga Allah alyamanga nabakulungamya muddu tomunenya. Kati abamu be balimbisa seeka message gye tuba tuzze okubeera nga tubatuusaako. Allah bayogerako ne qaalu bala qad jaana nadhirun fakadhabna. Balimbisa ababaka abatujjira balimbisa naye nga amazima bagakola ki bagawulira. Kitwagala okubanga tusookerako kitwale nti hikima tuliyawumu ky'okuyigiriza kyaffe ekyolwaleero ekisookawo be bantu abamu ku Nabbi Isa ono alayhi salam ne bagamba mbu Isa mulala ate ne Yesu Kristo naye mulala. Kituufu ddala ensonga eyo ntuufu. Buli wogamba nti Isa mulala ne Yesu mulala otwekeddwa otuwa bamaama baabwe bombiriri Bamalyamu ba mirundi emeka? Ebiri. Otuwe n'ekibuga Yesu mwe yazaalibwa ne Nabbi Isa mwe yakola ki? Yazaalibwa. Seeka Nabbi ali omu, Nabbi Isa y'omu. Tubola ne Bayibuli akuba ne baganda bafa batamanya tebasoma tubola batusumbuwa. Kubanga ne Bayibuli y'Oluwarabu ereeta Isa alayhi salam ereeta Isa si Bayibuli ya Luwarabu yokka. Waliwo Bayibuli nga mulimu Isa Masiya, Isa Masihu. Kati abantu abafaraganako bwe bati oli natuuka n'okuba nga achallenginga Allah, gwani achallenginga Allah. Allahu Akbar. Era tubagamba nti waliwo ebintu bye muwogera eyo nga mugenda kwetuusaako ebizibu byokka lwakwogerako Allah byanjwanjwa n'okutemerera Allah. Allah yagamba nti gulisemerera okweyuza ensozi ensi eno yeeyaseyase ensi yonna ensozi zibejjukemu ensi yeeyasa ensozi zebejjula eggulu lyeyasa ku lwabagamba nti Allah azadde omwana. Kakati ate gwoleeta ekigambo ku Allah mbutamanyi. Waliwo omuntu ng'alinako ekintu kye yeeteerawo
Bafirauna abajemu baliwo abamanyi muli bukidi era mubeeranga muli ku Allah gwe muliko mumuzanyiraku temulina kye muli ku bantu abajema mu nsi muno. Firauna nga yakulembedde. Firauna waliwo ono simanyi bishaka yeeyita Katonda aliriddawa kati nawe kugamba agezaako okubanga omanyira Allah gw'otamanyi yakutonda gw'oyagala okubanga ojeregerera gw'oyagala okubanga omanyira mbw'omukyalenjinga osaba Allah akulungamye muntu gwali eyo ng'aba alabye ennyo Nabbi Isa bw'obanga tomumanyi ate leka kuvuma Allah kubanga ekinaddirira buli wovuma Allah. Nze nekirala seeke ekirowoozo kyennina ku abo abakyalenjinga obusiraamu ne bakomentinga ne ku peegi z'obusiraamu naye nga bakomentinga ku kintu kye batamanyi naye nze mbadde nteesa mu kulaba okwange basooke basiramuke bafune hidaaya bakyalenjinge nga bali muli nga basomesebwa ate basooke babeere bakkakkamu naye bona bate bannasiramuka kwani sibagenda kubasiramuka lwampaka ffe tubakoola tubalaga amazima Allah alungamye gwaba akoze eki naye basooke babeere bakkakkamu okubeera kuwakanya abawakanyi baaliyo bangi naye gye byakomekkereza nga babonaabona nga abamu bazikiridde lwakwerijja ku Allah. Nabbi Isa ono alayhi salaamu lwakuba nti abantu bamutegeera. Nabbi Isa mu Kulaani muno bwe yali ayogera ebigambo bye yayogera n'agamba nti qaala inni abdullah nze ndi muddu wa Allah ataaniya alkitaaba Allah ampadde ekitabo wajaalani nabiyya era nfudde ne nabbi era wali tujja kusomawo insha Allah n'agamba nti dhalika Isa bunu bigambo bya Isa mutabani wani wa Maryamu awo nga tonnatuukawo wali n'agamba nti Allah namidde okusaala n'okuwa zaka wabarra biwalidati n'okuyisa obulungi mukadde wange maama wange yandibadde agamba biwalidayihi kubanga ku nabbi Zakariya era nabo byajja naye n'agamba nti nabbi Yahya Allah namidde okuyisa obulungi maama wange bakadde bange maama ne taata kuliko nabbi Zakariya maama we njamunoonyerezaako tulaba amannya ge kakati wano Isa yagamba nti annamidde okuyisa obulungi maama wange bazaaliddwa nga talina ki teyagamba bakadde bange kubanga yazaalibwa omu tasobola ga bakadde bange ng'ate yazaalibwa muntu ki omu n'olwekyo nabbi Isa ekisookera ddala kale Yesu kuba Isa tebamwagala Yesu Abebulaniya 2:9 toyinza kutugamba nti Katonda y'omu Yesu y'omu ye Katonda n'ofubutukawo n'otugamba nti Yesu y'omu muntu n'ofubutukawo n'otugamba nti ate Yesu ate nabbi ate ye mwoyo mutukuvu kale bino bibye yali muntu kituufu yali nabbi kituufu yali mubaka kituufu naye toyinza tugamba nti Yesu Katonda ate n'ogamba nti ate Yesu mwana balina ekigambo seka kye bagamba nti ali omu mu basatu gwosobola okubeera nga osobola okugenda n'okudduuka n'ogamba omusajja apima sukaali n'omuddu shopu gundi ani bano abatunda amaduuka n'omugamba nti njagala ompeeyo kiro za sukaali 3 sebo mpimirayo awo kiro za sukaali 3 akwetegereza bw'ati n'agamba laba omujje gwono onaabeera wa si bano bannamulungu b'omulembe guno bannamalungu n'olwekyo tosobola kugamba nti mpa kiro za sukaali 3 era oli akwetegereza bw'ati olayajereka n'agasimanya bulwalabu lwabayaaye bulwalabu lwabajega bawandiika bava n'eno ne tumubuuza nti ssebo njagala ogatte 127 127 omala ogatteko omala ogatteko 7 yagatta ate naye yagatta aveene eri oluwalabu kubanga ene mu kukono yeri ennamba entono noba yeri ennamba ennene gyayina okusookera agatte kuno netumugaa tolaba naawe kati ebintu ebimu birekenga kuba mba temubitegedde buki kati nabbi Isa ono yavaako embererezi y'abantu okuba nga tebamutegeera Isa agambye nze ndi muddu wa Allah mu Abebulaniya 2:9 Yesu agambye nti wagamba era tunuulira oyo Yesu Kristo kabona eyakolebwa obukolebwa n'abulako katono kye bayita okukola kwe kutonda eyatondebwa obutondebwa
n'abulako katono okutuuka mu ddaala y'abamalayika. Yesu yakolebwa bukolebwa, Yesu yatondebwa butondebwa, Katonda naye bamutonda. Bw'abeera nga Yesu yatondebwa butondebwa ate nga ye Katonda, ate kati baali batonda Katonda ki? Katonda naye bamutonda ba mirundi ebiri. Kale babatuwe nga ba mirundi emeka? Ebiri. Batulage Yesu nga Katonda, batulage ne Yesu namba bbiri nga ye mwana wani? Wa Katonda. Yesu bw'abeera nga ye Katonda ate baali bazaala Yesu namba mmeka? Abantu bano nabo batusobedde yaki. Allahu akbar. Oba tujje tufune okugula akaboodi. Era ndowooza seeka kyetaagisa. Yesu n'ogamba nti Yesu y'omu mwana. Ate Yesu y'omu ye Katonda. Kati Yesu bw'abeera nga ye Katonda ate baali bazaalaani. Togamba ate Yesu ate yatonda ate ne nnyina ate kamuzaala. Yatonda ate aba ye Katonda kitegeeza atonda ne nnyina. Ate oluvannyuma n'amuzaala. Bayibuli erinako weegambira nali nkootiizewo naye neerabiddewo. Naye nja kwetegerezaawo insha Allah. Ndowooza kali mu Matayo 14. Nja kwetegerezaawo kuba wano ku mpewo buli oyogera ekintu ng'ate ugamba nti ate kaakati ate waga nti Yesu ali mu kitaawe ne kitaawe ali mu ye. Yesu kakekanyirira akaliwo ali mu kitaawe. Kitaawe ani? Ate batugambe Yesu ye Katonda. Kati kitaawe yaani? Ani? Naam. Ekibuuzo Mariyamu ono bwe yali ng'azaala Yesu kuba tebatiŋŋana. Yesu ali mu kitaawe ne kitaawe ali mu Yesu. Mariyamu bw'abeera nga yazaala Yesu kitegeezera yazaala bameka? Babiri. Yazaala balongo. Ate ekibuuzo kiri kimu, baayitawa banatuwa ansa. Yesu bw'abanga ali mu kitaawe ne kitaawe ali mu ye, era Bayibuli eraga nti nze mu kitange mwenkolera emirimu gyange. Bwe babanga bali babiri balongo, ani yabazaala? Nti Mariyamu ng'abayisaawa. Ne Katonda naye bamuzaala naye n'ayita emabega kuba Yesu buga yayita mabega, si bwe kiri? Mabega wa Mariyamu bagamba. Era gye yayita kuba ye muntu yayitawo mabega. Naye kino kye twongerezaako nga ali ne Katonda bonna bonna babazaala babiri. Mariyamu yazaala balongo nga bayita n'emabega ne Katonda. Ekyo Bayibuli eyo abagisoma mugyegendereze mugyetegereze bulungi etabula. Bwe munaba temugyegendereza buli omu akitegeera lulwe. Era Tito 2:13 wagamba nti Yesu Katonda mukulu. Naye ekikulu kitubuuza nti eyagiwandika ali ategeera bulungi ng'ali nnomo. Yawandika ekigambo ekyo. Yesu tayinza kubanga mwana ate mu time aye n'abanga ye Katonda. Atabeerenga ye Katonda. Kitegeeza nti abawandiika ekitabo ekyo baddeyo bakole ki? Betegereze. Mulimu ensobi mpitirivu ezitali muno mu Kulaani. Obalaba omuntu aba yeerijja ku Allah nga yeerijja ku Allah mugendeko mpola kuba Bayibuli enjawulo yaayo nti kitabo kyawandiikwa abantu kyobalaba kibatabula. Sate Kulaani tiyaveeri si abantu yaveeri Allah. Sebo komenti yaffe esoose eyo tubale twanukula omukulu eyabuuza ati ate kaakati Yesu ono ate mwana ate Yesu ate Katonda teyabitegeera. Bannange Yesu si Katonda, Yesu kitonde. Kugamba asooka asiramuka tegeere Yesu omutuufu we yenga bwali. Ate bw'anaaba tutaddeko empaana ne fitina n'agiteeka ne ku Allah tajja kubitegeera. Wabula alina kulinga dawuni asome ebyawandiikibwa ojja kulaba ng'ebintu bimwanguyidde buki bulungi nnyo. Bimwanguyidde bulungi. Seeka tugenda ku musomo gwaffe ogw'olwaleero. Twasomako ku Yesu ono bwe mba serabidde ndowooza twatandikira eri mu Surati Al-Imran ku ayo oba yakumeka olw'obufunda bw'obudde titujja kugenda yeeyo kuba twasomayo. Mukkirize tutandikire ku aya ey'16 Surati Mariyamu tutambulire ddala paka eyo ndowooza nga ku abanga 3 Allah banaaba tuwadde obudde kubanga eri omusomo gwaleo gwegenda n'okufundikira kubanga ate kati olujja bagenda kuba tujja kusomesa ate musoma ate gwa bagenda vuma mwaka okuvuma omwaka. Kati kitegeeza tulina okufunzafunzaamu ku budde inshallah taala tusomese omusomo guno tubeerenga naye ekyokubanga abategedde bangi mu kiraasi tekigaana kuba nti abategedde ate bebasinga okubeera abaki abangi be bangi sebo abeebuzaabuza kubanga mu nsi yonna abantu abaali bakuza Christmas baali bangi. Naye ojja genda okwetegereza bagenda bagivaako nga bagenda okwetegereza nga mu Yeremiya
atano mu 2 olunaku Desemba 25 gwali lunaku lwakuteerako musiba ayitibwa Yekoyakini yali asibiddwa. Lunaku si luzaalibwako Yesu. Twegamba seko naku tebalutegeera era tebalumanyi kyebadde nga bajaguza okuteebwa kw'oli. Ate bajaguzaamu bino kyovolaba n'ensawo basala ensawo. Makulu bajaguzaamu birala ate ng'olunaku lwaliko biki birala. Awo nawo olabawo kati omusajja bw'abanga yabulira awo Yesu kyangu kyakutukenga bulungi n'atufunira alina kubanga asigalidde. Ate era bulijjo era bonna tebajja lumu ne bategeera ky'ogamba naye bajja mpolampola naye tujja kwongera okubeera nga tubannyonnyola mpolampola insha Allah. So ati Mariyamu ya 19 mukkirize olw'obudde okuba tulina butonotono tutandikira ataawo insha Allah taala. Allah atandika n'ensonga mpita mu bufunze Abdullahi minash shaitani rajim. Allah agamba nti wadhkuru fi kitabi Maryam wejjukanyeko gwe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Nabbi Muhammad yekka, bino byaliwo Nabbi Muhammad nga taliiwo. Era teyabirabako. Allah olw'okumwagala kwe n'abisika n'abimunyumiza kubanga mukwano gwe. Kyova bojja sanga mu ayati nyingi nga Allah agambe bino tubikunyumirizaako munyumiriza kuba tewaliiwo. Wama kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakulu Maryam. Mukyokulabirako seeka nga bajjajjaffe webayinza okutuulaawo ne banyumiza ku bazzukulu ku byafaayo by'emabega oba ebyamuteesa oba ebyobote oba ebyamiini oba ebyacwa oba ebyamwanga nti Mwanga yali musajja muzibu nnyo ng'akubira nawo oluyi kubanga akunyumiza ku byotaakola ki. Kati Allah agamba amakulu nti ekyafaayo kino Allah agamba Nabbi Muhammad nti wejjukanyeko nate somako nate mu Qur'ani muno. Si Nabbi Muhammad yekka sallallahu alaihi wasallam naffe ummatu Muhammad wejjukanyeko tusomeko twatumaye twebuulirire kubanga nti wejjukanye oluvannyuma weebuulirire somako oluvannyuma weebuulirire mu Qur'ani muno mulimu ekyafaayo ekikwatagana ku Maryam idhin tabadhat min ahliha. Jukira mu kiseera bwe yawulira bava mu bantu be. Twalaba omuntu yali amulabirira ali Nabbi Zakariya alayhi salam wali Nabbi Muhammad nti wama kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum swata al-Imran wama kunta ladaihim idh yahtasimun. Tewaliyo mu kiseera we bakanyugira obukalamu nga beerondamu nti anaana labira Maryamu mubo era tewaliyo bakayaganira nti asinza nnyo mulabira Nabbi Zakariya lwaki sigundi bantu balinga basatu be babesingako naye ng'omukubo yali Nabbi Zakariya ne bakasuka obukalamu mu mazzi oba yali baafu oba yali bensani menga bajja ne bawadira obukalamu ne bawandiikako amannya g'abo basatu baga nti nno nti obunaaba bubbidde abo baata bayiseemu akanadda ku ngulu keeko oba si kyo obunadda ku ngulu si batuufu akanaba kabbidde yerinnya eriba likoze eki akalulu kagwa ku Nabbi Zakariya era ne bakaddamu era ne kagwa ku ye era ne bakaddamu era ne kagwa ku ki makulu kwali kayana amakulu Allah n'asalawo yanalabirira nga mulonze alabirire. Kati Maryamu ono yeeyawula okuva mu kifo kiri mu bantu be awali Nabbi Zakariya wabadde amulabirira n'agenda mu kifo makana sharqiyya ekyesuddeyo ku ttale ekyamutwalayo okusinzayo Allah we. Era bwe yatuuka ku ttale Allah agamba nti fattakadhat min dunihim hijaba ne yeeteerawo bwe yatuuka bw'ati fattakadhat ne yeeteerawo min dunihim awatali balala kumutataganya awatali balala kumusumbuwa hijaba. Oyinza okiyita ejjiji oyinza okiyita ekisaakaati oyinza okiyita olukomera oyinza okiyita kateni oyinza okiyita kyonna kisiikiriza abeere nga sayidi eno teri bajja kumusumbuwa bakomeeri n'okumulaba bajje yasinze muno Allah nga bali bakomawa bali nga bakoma bali yali yakabeera nga myaka gyabaddeyo giijo oba gyalimeka Allah yagimanyi. Allah agamba fa arsalna ilaiha ruhana oba tejawera mwaka Allah yamanyi kuba nnyukuta eno buli wejja fa arsalna kitegeeza mu budde obutali bwewala Allah n'amusinikira malayika
naye biseera ebyo Mariyamu yali atuuse emyaka egy'okuvubuka ng'avubuse newankubadde nga era Allah aba yagadde muntu kuzaala asobola n'okuzaalisa omuntu ow'emyaka emitono ajja amusitula n'amukuza okukakana ng'azadde kisoboka Allah akola nga bw'aba akoze eki naye kitwale nti Mariyamu ono lwaki yensonga lwaki bwe yalaba Jibuliru yalowooza nti muntu n'amwekengera ekyongera okutegeeza nti nno nti yali atuuse emyaka egy'okuzaala tobola Jibuliru bwe yajja yamutya kuba yajja mu foomu ya muntu yamutya alaga nti musajja gwe aya nga bwegamba Allah gamba akatuuka ku ttale eyo asinzayo Allah we fa arsaluna ilaiha ruhana netumutumira netumusindikira gyali mwoyo mutukuvu waffe malayika waffe Jibuliru alayhi salam naye malayika oyo fatamathala laha basharan sawiya yafaananira ddala ku ye Mariyamu malayika nga yafaananira malayika yafaananira Mariyamu basharan ng'omuntu yennyini sawiya awedde emirimu omuntu yennyini nnyini kitegeeza agenda mu foomu ya muntu lwaki kubanga malayika Jibuliru nnene bagamba ku nsi kuno eyinza obutajjaako Allah kiwawatiyo kyokka olw'obunene bwayo kati wali mu kitundu wali yandigidde Mariyamu bwe yali musinzo yali jadda waliwo yali yalibadde ejaawo ekyokubiri kale oba Allah asobola ogifunza n'ejaawo Allah yayagala Mariyamu atye omuntu malayika tesobola kujja eri muntu nga ejjidde mu foomu ya bwamalayika era ne ku Nabbi Muhammad sallama yajjanga mu foomu ya buntu era wali nabbi nga agenze mu Isra wal Miraj awo Allah n'alyoka amulagako kuba Jibuliru amugamba nti wano sisukkawo gwe weeyongereyo ogende ewaani n'amulekawo ku Sidratil Muntaha naye agenda okulengera gwalese mukwano gwe nga Allah amulazeeko nga kwe gayina cepe ziweddeyo ez'obwamalayika n'amulaba gati Allahu akbar nga yenna Jibuliru aweddeyo cepe ze zonna zikoze eki zonna Allah ayagala mulagako buki yayagala mulagako era simanyiiwo nti ddala malayika alinako bwe yajja nga ali mu foomu ya bwamalayika ku nsi kuno ajjaako awo nawo bwetaaga okubeera nga twetegerewuzawo bulungi inshallahu taala n'olwekyo yajja ku makulu yajja ng'omuntu ono aleme kutya naye ate era neokujja ng'omuntu era yatya kubanga alowooza nti muntu azze mureepinga kyova olabaga qalat inni audhu birrahmani minka in kunta taqiya mazima ddala neekingiriza eri omusasi Allah nsaba nterewo olukomera nsaba nziize isti'adha okweteekako olukomera minika ekinaava musajja gwe lalala minika okuva eri Allah neekingiriza gy'oli Allah neekingiriza gy'oli minika ekinaava musajja gwe amakulu wano yali asaba buyambi eri Allah eri omusajja naye ndi omusajja kinaba musajja Allah ntaasa omusajja ono enkuuta taqiya musajja gwe banga olimba tya Allah tambulonviire yalowooza nti musajja agenda mureepinga ku ttale gye yali musajja agenda kubeera nga amukola gwogwo obuliisa maanyi malayika kyeva emuddamu nemugamba nti akyonooleza si kyendi qaala innama ana rasulu rabbiki mukama wange simu ekitobo kiri nze ndi mubaka okuva eri Allahu n'ensonga endeese li ahaba laki gulaman zakiya nkuleetedde amawulire ag'okukugabira omwana nga Allah ampadde amawulire nga kutuuseeko nti Allah agenda kukugabira omwana ate nga wa bulenzi ate nga zakiya mutukuvu lwaki zakiya tagenda kuba wa bwenzi tagenda kuyita makubo makyamu tagenda kubeera ndowooza nti nno nti kugabira omwana gwagenda okunfunisa olubuto banfumbizaako ewaffe amakulu nti buba bwononefu naye ogenda kuzaala omwana nga si wa buki si wa bwenzi si wa haramu kyava yebuuza nagamba qalat anna yakunu li ghulam nabeera nti nga nfuna omwana walam yamsasni basharun walam aku baghiya sibeera nga na musajja ina nti oba banfumbiza ate si bwe bafumbiza nti yekka yazaala bamalaya bazaala naye ate siri malaya siri musammuzi seetunda kinaaba kitya n'amugamba qala kadhalika nabwe kityo nga bw'okyebuuza qala rabbuki qala kadhalika malayika mugamba nga bw'okyebuuza kinaaba kitya ggwe ensonga eyo neebeera etya qala rabbuki huwa alayya hayyin Allah bw'atyo bw'agambye ate Allah tabuuzibwa ate era ensonga eyo nnyangu nnyo gy'ali Allah wanamala okubeera nga akikoze bw'atyo Allah walinajalahu ayatan linnasi wa rahmatan minna
Allah agenda kafuula kabonero ekyokubeera ng'ogenda kuzaala nga tolina musajja. Allah agenda kafuula kabonero akalaga obuyinza bwe, akalaga okubeerawo kwe, akalaga ekisa kye, akalaga okusaasira kwe, akalaga teyabuusabuusa. Yali atya Allah. Malayika bwe yamuddamu n'atereera. Ate n'okubuuza kuno tekwali kwa kuwakanya. Oneebuuza wabula kwebuuza muli kinaaba kitya nga towakanya buki kuba ebyafaayo bingi. Ibulayimu alayhi salaamu yabuuzawo ku Allah naga nti ya Allah ngeri ki gy'ozuukizaamu abafu. Allah n'amulagako. N'abalala bangi nabuga nti awalamu tu'minu tokkiriza gwe Ibulayimu. N'amugamba qaalu bala walakin latma'inna qalbi. Si kyekyo abaqala bala oba qaalu kati lwaki yajja ne qaalu nga ate yali omu. Awo nawo tujja kwongera okutugirawo tulabe manye ebintu byesinga byajjanga naye nga kirina engeri gye kizzeemu. Kiraba bulungi. Kati awo naga nti anjala tebenke mutima gwange. Isa alayhi salaam abayigirizwa ba Answari bamugamba nti tasobola Allah otuwa kijjulo kya mmere. Nabagamba ya khitakullah muti Allah. Nabagamba nti si kyekyo. Ffe twagala kutebenkerera ku mmere eyo. Kibeere ekyokulabirako eri abaasooka n'abalijjawo nti atwakola kinalla n'atuwa tweyongeremu n'amaanyi nga bagala kufuna kijjulo. Allah nakusemmeze y'ebyendya. Naye oluvannyuma n'amuntu yenna n'awakanya nga ate alidde n'emmere. Omuntu yenna n'awakanya nga ate afunye obubaka basheeke babagamba. Ne musigala nga mukanyugirira Allah ebigambo. Ne musigala nga muwakanya muvuma eddiini y'Obusiraamu. Ne musigala nga muvuma amasheeke abasomesa. Si mmwe musoose okuvuma Allah, si mmwe musoose okuvuma eddiini ya Allah, si mmwe musoose okuvuma basheeke abasomesa eddiini ya Allah. Bangi bagivuma naye bakyaliwo tebaliiwo. Baafa batya? Fanzuru kaifa kana aqibatu mujrimin zalimin kafirin. Tunuulira engeri gye baasaanawo abo abaali bajooga Allah. Nammwe gye muli mutujooga mujooga Allah n'eddiini ye ya akhi. Ne mulowooza nti ffe tuli ku muzannyo. Tetuli ku muzannyo, ffe tuli ku nsonga ey'abannabbi. So mubeera bwetyo nti bangi nga teyaliga nti oba awakanya malayika wabula yali ayagala mutegeeza kinaaba kitya. N'amugamba nti kigenda kuba kyakusaasira okuva eri Allah. Kubanga anakkiriza nti Allah atonda nga bw'ayagadde asobola okuzaaza omuntu nga tabadde na musajja, oyo Allah ajja kuba amusaasidde. Kyekiri mu kino wa rahmatan minna. Allah aba akusaasidde okumanyisa nti Allah asobola okuzaaza omuntu ekitonde kye. Kiro kye yayogedde mu Sura Nombuyo Allah yafuuwa mu bwerere bwa Mariyamu. Ekyo kikyamu sheekhi. Allah tafuuwangako mu bwerere bwa Mariyamu. Yatemeredde Allah ekigambo. Era yatemeredde Mariyamu. Kubanga Allah agati buhutana na adhiman kutemerera kunene nnyo. Gamusoti tahrim. Ndoza yefundikire juzu ya 28. Ne tutandika ne tabareke itandike ya 29. Kategerekese bulungi. N'agamba nti wa Maryama bunata Imran allati ahsanat farujaha. Maryam oyo muwala wa Imurani yakuuma nnyo obwenene bwe. Naye fanafakhana fiihi min ruhina. Aya endala fanafakhana fiiha zonna zitegeeza kyekimu. Wali bw'agamba nti fanafakhuna fiihi aba ategeeza nti fanafakhuna ne tufuuwa mu Mariyamu fiihi Isa ono kubanga muzakkar laysa bimuannath. Netumuteekamu netumufuwamu omwoyo gwa Isa fiihi. Fanafakhuna kufuuwamu mu Mariyamu fiihi nga tumuteekamu Isa. Fiihi esharaha kugundi kwa Isa alayhi salaam. Ojasanga aya endala fiiha nga kikomyawo n'agamba nti netumufuuwa mu omwoyo gwaffe mu Mariyamu. Era wali bwe yali agamba n'agamba nti noti netukafuula akabonero eri wabunaha kabonero eri Mariyamu wabunaha ne mutabani we Isa. Kategerekese bulungi. Amakulu nti Isa ono Mariyamu okuzaala nga talina musajja ne kaba kabonero. Isa okuzaalibwa nga talina taata ne kabeera kabonero. N'olwekyo abantu abo bononefu tebalina bujulizi bumala kulaga nti nno nti Allah afuuwa mwerere bwa Mariyamu. Ekyo kikyamu. Bakyogeza bukyayi, bakyogeza butamanya, bakyogeza busirusiru na nnugu. So tebakirinaako ki? Bwe toyinza kugamba nti Allah afuuye mwerere bwa Mariyamu. Sheeke tewali muntu wa Allah gw'ataafuuwa mu mwoyo. Tekitegeeza nti nno nti baafuuwa mbwerere.
Allah yatuma malayika buli muntu bamufuwa mwoyo ate nawe bagamba wategeeza wano nga ku mukono Allah waddembe okufuwa wabakoze wabayagadde tekiri mu bwino Allah afuula oli natukano gazolo katyala simanyi bakete simanyi kadeira simanyi fi faruja ekigambo faruja mu Arabu je kiri tekiri yo shekhe wabula kitegeeza no yafuwa mbwerere wabula yafuwamu omwoyo bwe yali akoze eki tugenda okunoonya mu luzungu waliwo yategeeza yafuwa wano ku mukono naye nga olutolagenda ate mu luki nolwo kyabogeza buki bukyayi na butamanya so ne aya endala nnyingi mu Surat al-Anbiya era tunyongera ku Mariyamu oyo amakulu mu Anbiya mwe muli omu ku yo mulimu fiihi awalla fiiha biri byembadde nkunyonyola naye nga byonna bikwatagana ategeeza Mariyamu twafuwamu muki omwoyo kuba ne nabbi Zakariya mukyala we era naye yayita zaala nga mugumba Zakariya nga naye akaddiye naye naye agamba nti wasulukhulana twatereza twalongoosa mukyala we yayita kyasuulumba takyakiika mu palamenti abadde akaddiye nga mugumba n'atandika okugenda mu palamenti okukakana n'afuna olubuto kati Zakariya naye wage twafuwamu mukyala we era naye bamufuwamu yakola bwatu kati ngoluwe bintu sheka byolaba nga abantu babyogeza olwobutakola ki tugende mu maaso inshallah n'olwekyo mubeera bwetu malayika emugamba kibijja kuba kyakusaasira eri Allah ajja kuba akwagadde okusaasira okumanyisa nti Allah tazaala era nomanya ati nti Allah atondanga bwaba akoze eki bwaba ayagadde emuga nti wakana amuran maqdiya ekyo kyavadda nga kyasalwawo dda nti Isa alayhi salaam Mariyamu agenda kuzaala nga talina luki nga talina musajja tebwalwa sigaze eddakiika zireka ziringa ng'oba 12 inshallah taala Allah fahamalatuhu fantabadat bihi makanan qasiya rubuto yasengusa okuva tuba eri nabbi Zakariya abadde amulabirira n'agenda mu ttale kakati amaze okufuna malayika gye musanze muwa amawulire tagenda kuzaala omwana nga talina musajja amaze okufuna olubuto ate yeyawudde n'obuto kuba olw'ensonyi ayeyongeddeyo mu kifaato ekyesudde ere mu ttale Allah fa ajaaha al-makhadhu ila jidhi an-nakhla ebisa ne bimujjira era naddamu era n'asenka olusenkumu olwokusatu addukira eri enduli y'omuti omutende n'ayogera ebigambo bino qalat ya laitani mittu qabila hadha nga zinsanze nze ng'alajana olw'obulumi olubuto lutandise omuluma wa kuntu nasiya mansiya kale singa nafa olubereberye bino ne bitansangawo neneerabirwamu abo abeerabirwa nesitabeerawo mu baali babaddewo kimanyi nti omuntu bw'ava bamwerabira oba yali abadde ne ku nsi teri amanyi nti yabaddeko ne ku nsi kuno wekiri kuba bakwerabira neneerabirwamu abo abeerabirwa mukulu nembanga atabeerangawo olw'obulumi Allah fanadaha min tahtiha malayika nemukoowula ng'emugamba nti tonakuwala eddoboozi liri wansi awo bwe yali ayimiridde wansi w'omululu gw'omuti omutende wansi awo limugamba nti alla tahzani totya kuwala qad jaala rabbuki tahtaki sariya akufuulidde omulezi wo Allah wansi awo waliwo akagga wahuzzi ilaik bijizi nakhula kati nyenya enduli y'omuti guno omutende amanya mbagano gwali mukalu naye olw'ekyamagero Allah n'agufula mubisi n'entende ne zikola ki abantu bagamba nti entende zaali kuzikola zitya zaali kweziri amanya bino bagamba nti wano Isa yennyini yayogera naye nze sikikkiririzaamu kuza lwaki Isa tannatuuka kwogera pozi ng'oŋŋamba nti yayogera mu lubuto kino kyo kyetegereze bulungi malayika yino evudde waggulu ng'ekola ki ngejje mugambe yetoolamu nedda neetoolamu nekola ki nemetera obubaka emugamba nyenya ngoza gyoli eri enduli y'omuti omutende tusaakitu alayki rutaban janiya gujja kukanyugira entende ezibulukuse amakulu abedda bakwatanga kitooke bamugamba kwata onyweze kisike kinyweze kupampinga omukka guno gukuba omwana afulumewa wabweru kati wano kwali kukwata ntende omuti gw'entende nga bwagusuukunda bwati bwekasuka entende sayansi alimu nti buli wasuukunda bwati aba apaapinga omwana ono afulume ekyokubiri anyenyenyenye entende zino zimubuzeebuze
naye ate nga zijja kumala zimugase abekoze tuletinga nnyo ku bulumi wa obulumi amakulu alowooze kuseeka bintu by'okulya bizibu nnyo omuntu bwamuleetera ekyokulya babadde akunyigidde agati wallahi shiyakhi jamani mu bantu bensinga okwagala gwe gwensinga okwagala n'ondowoozaako omusajja ayinza okuba nga yakukyawa emyaka 10 emabega n'omuwa 10 ng'ali yala omutima ne gwaggula nze nali nakukyawa naye kontaasizza enjala eno kati gwe first friend wange lwakumuwa kantu kakulya abantu abatera okubakyawa bubawa obulabu naye omuntu n'akunyigira omwaka mulamba ku mwaka muwa akantu ensonga eyo nkulu nnyo tajja kuddamu kunyigira kantu kano Mungu yakagonza sheekhe kibayita okusaddaaka omuntu abadde akugize ng'akunyigidde ate n'omuntu singa abanga takyagala saddaakayo giyise mu mulala ojuwa omulala azikuwe omala oziraga eseenene ezo z'olidde zivudde wangu gundi yazimpadde nzikuwe naye saagadde kukwanjulya nga tonnazira sooka omala otumyako okunywa omala kati onkoze bubi nnyo zikikyala bintu leta kati kale bizze lwaki okyawa muno n'otuuka ku mbeera eyo yakujamaani kwakananga mukoze eki n'olwekyo nti ente zino kwali kumubuzaabuza obulumi buno bukendeere ebirowoozo abize kuki ku ntende ekyokubiri entende zino agenda zeeyambisa ate azire nga amaze okukola ki amaze okuzaala era abakyala abagenda okuzaala mwana wattu mbayise nga bulungi n'obbaako byokulya ekyokubiri abantu abalinnya ku nnyonyi tukigambibwa nti ennyonyi eno bwebeera malusiba enkuba nga tennasituka bwesituka waba wazibu nnyo nga nenaba kubeera nga ebalansi ng'etereera batera okubalimbalimba n'ebyokulya onoolya kuki ku nkoko onoolya kuki ku ggi baleete kasooda baleete ki oyafu yagala fanta kukubuzaabuza si nsonga tekaliika naye kukubuzaabuza obwongo bugende ku byokulya nga nene ennyonyi bwekola ki bwetambula bwetereera kategerekese bulungi kati noono bamubuzaabuza n'ebyokulya bino olw'obulumi buleme kukola ki kumuluma nnyo era ogenda okukkakananga n'omwana apampinze bwati omuka gumufulumiza afulumye eno obwongo bugenze ku ntende n'obulumi ale kati yabukola ki fayini yabuwulira naye kugayina engeri Allah gye yaleetawo sayansi awo okukkakananga tayisiddwa buki malayika emugamba nti fakuli washrabi waqarri aina lya ku ntende oyone ku mazzi agali mu kagga oba yali jjuyi oba gaali mata nga oba amata oba mazzi oba yali asaali oba kyali Allah yasinga okukola ki so waqarri aina otemekeze n'amaki kiraga nti omwana omuntu azadde aba mu buzibu omwana bw'azaalibwa mukandula musaayi guggwamu so olina okumuwa ku byokulya n'ebyokunywa ddengulu kuba bafulumye musaayi muki mungi nabakubadde nga abasinga tutera kubifaako ensende ya mugaso nnyo entende emenya muntu ng'abadde anaatera okuzaala gimuwe entende ereeta ebisa oli bw'aba anaatera okuzaala gimuwe agira esembeza ebiki ebisa ogirya n'onywerako amazzi dakika 30 mwana wattu ojja kulaba nga ebisa bize ng'omwana akoze ekyo ekyokubiri mwana no bw'amala okulisalibwa n'amuwa ku ntende ekyenda kino kiba kyezinze nga temuli kantu n'akamu juyisi w'entende akolanga oyiro asooka mu kyenda kino okubeera nga yasoose okutambula na mwana no n'atakaaba buuka era bw'oba tozimuwadde ebiseera ebisinga akaaba kubanga teyasoosezza mu kyenda kino kintu kiri ojja kungamba juyisi simuyina nkole ntya maama wagayegaye ku ntende eno amuwa olutulusurusu lwakola atya tusookeyo nga naba namuwa bbeere ate eyamba etya ku mwana era omwana otamukukola magambo bano bosaa ku streeti ng'awemula nga bano bwe basitopize nti top toddamu kutuwemula wano yako gamba obuswazizza nnyo kukamala obukamazi abo nabo bonna senga baali babawa ku ntende oba oliawo tebaali badde bantu bononefu kutuuka ku sseero yakijamaani n'olwokuba bantu baba tebamanyi nti entende ennungi baali badde babawaako naye babamale obaga babawaako wadde baakula baami tamanya Mungu ayinza okuyisirizaamu ku saidi y'omukyala ate entende omwana abadde brain booster makulu erina brain booster geyongeramu okuzigula obwongo bw'omwana aba apiikinga nnyo aba ategeera nnyo ku speed eyayiriiri omukyalo ng'azaala omwana mu bufunze bw'omuwa entende zimuyambawo ku kyenda kino abadde omwana kibayita ekyuka tubyongerezako emigaso olulala inshallah naye nga mufunze nnyo mukkirize tufunzefunzeemu malayika ono amugamba olaba wavudde eno nga bw'ayogera ng'ajja amugamba kati omaze otebenkeza amaki fa imma tarayinna min albashari ahada
bwana abeerawo omuntu omugono bosanze nga akubuuza ensonga yonna kwolagana n'omwana kuba tebakufumbiza tebakugabanga kufaya bakafaya akolaki faquli inni nadhawtu lirrahmani swawman falan ukallima alyawma insiya mugambe kimazima ddala nze neeyamye neetimye naziri eri omusasise Allah okubeera nga nsiiba olwaleero n'olwekyo sigenda kubaako nakyonjogera kuba nasiibi yasiiba butayogera fatat bihi qaumaha tahmilu bwato n'amutwala nga amusitudde omwana era bamusookeza kubaga qalu ya maryamu laqad jiti shay'an fariya oyego maryamu ngoze n'ekigambo ekibinye eky'obwenzi ya ukhta harun mwayimanyina harun ma kana abuki mura'asaw in wa ma kanat ummuki bagiya tabanko taatawo mwononefu tabangako maamawo malaya bw'okikoze otya okubeera ng'olina omwana nga tebakufumbiza ate n'abongera busungu asharatu ilayi n'alaze eri omuki omwana olw'obusungu bamugamba qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ngeri ki gye tunayogerezeganya n'omwana ono omuwere aliko n'ekirira eyakazaalibwa Ibrahima alayhi salaamu yatematema amasanamu gonna n'ayambaza ekkulu ne bamugamba nti olabika gwoga nti ate mutawaana bubuuzi oyo bamugamba oyo totubalamu magezi otomanyi tubino tebyogera kyava baga nti ekibasinse ebitogera kyeki kukwava emberezi y'okwagala omusuula muki Allah n'amutasa kuba ali nabbi wallah tubagamba nammwe abatwewerera olwokuba tubagambyeko nti muvuma Allah temujja kutusobola insha Allah kubanga muvuma Allah tubagambako ne mwefuula kugali mujerega Allah mwe baani nabbi Ibrahimu Allah yamutaasa so mu mbeera bwetyo bama n'omugamba nti ngeri gye tunayogezanya n'omwana aliko ekiri omuwere kubanga alidde wano qala inni abdullah Isa wano watandikira okwogera nabagamba nti nze ndi muddu wa Allah ataase maama we oluvannyuma lw'okumusongako naye yennyini kugeringa nga saase mala ogamba nti wamma yogera naye yali yeetaasa buki Allah yamanyoba yamanya nti anamwatuza wamma yogera ntaase obagambye kakati ne baga nti Isa yayogera nga mwana muto kyali kyamagera ate tusomawo baga nti Yesu yennyini yayogera nga mwana kyokka tuba tusomyawo ta Yesu mulala naye Isa ono naye mulala botuuka mu surati Imurani ndowooza bamwogerako mu surati Maida bamwogerako mu surati Ani bamwogerako ng'alokola ebyamagero omuli okuzuukiza abafu nga baleta Isa awo osoma ebyo bagamba nti oyo yennyini Yesu kyokka teba toli kwekya baga nti oli mulala kuga abantu bano seeka bayaaye babuzaabuza ebiwandiiko so mubeera bwetyo agamba ndi muddu wa Allah ataase maama we naye kennyini yeetaase nga Allah yabatayasizza kubanga eba kuba maama n'omwana tayinza ddukola ki era baga nti akanunu kalabika nawo kajja kuba kenzi baida batusanga mayinja mukuba ono mukube n'akaki ye kati gwonoona ng'ate gwasitudde omwana kyava agamba nti ataani alkitaba wajalani nabiya Allah ampadde ekitabo n'anfuula ne nabbi ndi muddu wa Allah so siri mu Katonda siri mwana wa Katonda teyagamba nti qala inni ibnullah teyagamba nti qala inni ilahu nze Katonda yagamba inni abdullah Allah ampadde ekitabo n'anfuula ne nabbi Allah annamidde wajalani mubaraka afudde wa mukisa wonna wonna abanga ndi wa auswani bisolati wa zakati madumu tuhayya annamidde okuyisa obulungi annamidde okusaala n'okuwa zaka n'okuyisa obwabata mbiwalidati awenjagaddemu so si biwalidayihi annamidde okuyisa obulungi mukadde wange maama wange era tanfudde kubeera mwekuluntaze wadde omwononefu era emirembe gibeere gyendi era gyali gyendi olunaku lwe nazaalibwa n'olunaku lwe naafa n'olunaku lwe nazuukizibwa Allah n'agamba nti dhalika Isa bnu Maryam oyo ayogedde eyo abadde Isa mutabani waani wa Maryam hawla alhaqi alladhi fihi yamtarun ebigambo ebyogeddwa oba ekigambo ekyogeddwa kyamazima nawankubadde nga fiimu kyo yamutalunda abamu bakyawukanyemu ne babuusabuusa Allah n'agamba nti ma kaana lillah tekibeeranga weri Allah era tekiribaawo ayattakhidha min walad okubanga yeeterawo omwana subhanahu mwawukamu Allah ku nsonga y'okuzaala tazaala kuba yabukendeevu subhanahu takola ki waliwo emmafundikirira n'agamba nti Isa agamba nti inna allaha rabbi
inna allaha rabbi mazima Allah ye mulezi wange wa rabbakum era ye mulezi wammwe fa'buduhu musinze hadha siratu mustaqim yuno likubo ki egoloko banate bone basinza amwani ekyewunyisa bw'osoma ebyafaayo ebiraganga akola ebyamagero ebiraganga yazuukiza abantu ebiraganga yakola akalinganga akanyonyi ebiraganga yatabuleta nawo n'abamaaso ag'empoma awo bakkirizaawo nti yeesa y'omu ye Yesu kyokka ate botuluka ate mbirala nti kati batuwe Iiso ono bw'abanga ddala banjawulo batuwe bamaama abaki abenjawulo ekirala Iiso ono bw'abanga Yesu bali lumu ne kitaawe Mariyamu ono bwe yatuuka okuzaala era yazaala babiri Yesu ne Katonda era ekibuuzo nga bayita bwa mabega Katonda ayita emabega n'olwekyo ebintu mubisoma Bayibuli yabatabula dda naye mugyegendereze kubanga yagiwandika baali bantu kitabo tekyava eri Katonda oli bw'anaatuwanga Bayibuli eva eri Katonda twagala atuwe nabbi gwe yakkako atulage n'engeri gye yakkamu ng'eva mu ggulu wa Katonda oyo naye kakasa temuyinaawo n'ekirala batulaga olunyiriri oluliko ennaku z'omwezi 25 Yesu lwe yazaala olwo tebaluyina seeka abamu bananese n'okubyawukana kuno ebigambo ebyo nkakasa nti eyatufolowinga luli n'akomentinga ebyekiyaaye atuwulidde bulungi ebigambo abyetegereze bulungi Yesu ono si Katonda Yesu ono si mwana wa Katonda ate nabo tetugenze ku nabbi Isa nga tuli ku Yesu yennyini obadde okimanyi nti mu Luka 2:19 Yesu yali profeti yali nabbi obadde okimanyi nti Yokaana 17:3 ndowooza nja kwetegerezaawo obulagala obulamu obutaggwaawo kkiriza Katonda omu w'amazima nga ne Yesu Kristo mutume buki oba tebamanyi kusoma biwandiiko oba tebalabawo Abebulaniya 2:9 Yesu yakolebwa buki kati Katonda naye bamukola bw'abanga Yesu yakolebwa bukolebwa kakati ate Katonda ate atonda Yesu yakolebwa obuki barakallahu fiikum jazakumullahu khair subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa jazakallahu khair tabaza nnyo Sheikh waffe olw'omusomo omulungi ennyo gwasobodde okubeera nga atusomesa